mu ebyo Mukama byagala abawuliriza abo bongere okumanya mu kiseera kino ekyokwezza obujja. Kale Katonda w'ekisa ekingi gulumizibwa yatenderezebwa abawuliriza abo nga bawuliriza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Abooluganda nsanyuse okubalaba. Mukama tumwebaza atutambuza ffenna n'atujja gy'atujje n'atutuusa wano obulungi ate n'emirembe. Kansabe tubikule sebo bikule Matayo essula ey'omukaaga ove ku lunyiriro lwa 32 tukome ku 34. Matayo essula mukaaga lunyiriro lwa 32 tukome ku 34. Matayo essula mukaaga ngenda kusoma ng'atandika ku lunyiriro olwa 32. Atugamba bw'ati: kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya, kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Kale temweraliikiriranga bya jjo, kubanga olunaku olwa jjo lulyeraliikirira ebyalwo. Olunaku olumu ekibi kyalwo kirumala. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Abooluganda bawuliriza ebigambo ebyo oba oliawo biina gye bitutunuza gye tulina okutunula n'okubaako ne bye twekkaanya ebyenjawulo mu bulamu bwaffe. Nga bwe tusomye nti kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya, kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Bw'aba ayogera ku mawanga, abooluganda tunuulira abantu nti abantu be bannyonnyola eggwanga. Bwemuba nga waliwo ekifo awo ekitaliimu bantu, kizibu okugamba nti nno eryo ggwanga lyegundi oba nti nno awo bagundi be babeerawo, okuggyako nga waliwo abantu n'olulimi lwe boogera ne luyamba okunnyonnyola ki kye bakola ki kye bali. Kale Katonda ng'atunulira wano ng'atulaga nti owange tetuganya amawanga, kale abantu ab'enjawulo balina bye banoonya. Naye byonna byonna bye tunoonya Katonda Kitaffe akola ki? Abimanyi. Nti ne bw'oba ng'onoonya ssente akimanyi nti weetaaga ki? Ssente. Bw'oba weetaaga bulamu, bujjanjabi, akimanyi nti weetaaga ebyo. Kale bw'oba ng'okitegedde nno Katonda ebyo abimanyi, y'ensonga lwaki ggwe obuvunaanyizibwa bwo kunoonya bunoonya ye. Nti bw'onoonya Katonda munnange bino byonna byonna ebirala ng'akola ki? Ng'akwongerako. Lwe lunyiriro olwa 33 nti naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Nti gwe kasita ofuna Katonda, kasita ofuna Kristo, kasita ofuna nannyini byonna, kitegeeza nabiryo ajja kukola ki? Ajja kubikuwa. Nga Kabaka Sulemaani bwe bamugamba ggwe kyokola ki? N'agamba nze neetaaga bwetaazi magezi agagenda okunnyamba okukulembera abantu bo, basigale nga bakola ki? Yasaba busabi magezi gamuyamba okukulembera abantu ba Katonda mu ngeri emuweesa ki? Ekitiibwa. Kale olw'okubanga yasaba n'asaba ekyo ekikulu, Katonda agamba n'obugagga nabwo nkoze eki? Nakiri nkuwadde. Abooluganda kasita tunoonya Katonda, kasita tunoonya nannyini byonna, ajja kutuwa ebirala. Ate era n'akugamba nti owange gwe weeraliikirira bwereere ebyenkya, weeraliikirira bwereere ebyaluli, gwe tunuulira kubanga ne bwe tuba nga tusaba tugamba Kitaffe otuwe emmere yaffe leero. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero. Jjukira awo yali atuyigiriza engeri gye tusobola okukola ki? Okusaba. Kati bw'aba nga atunuliza mu bintu ebya that particular day, oluganda teweetaliikirira byankya, ebyenkya abimanyi, abitegeera n'ebigenda okubaawo, surprising n'ebyaliwo nga gwe tonaba na kubaawo nabyo akola ki?
abimanyi. Kale Katonda nga abooluganda atukubiriza okunoonya ye, manya nti nno okufuna ye byonna byonna oba okoze eki, byonna oba obifunye, kubanga ye nannyini byonna. Nga Zabbuli ya 24 bwetugamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Naye bw'otunulira Olunnyi olwa 3:3 nti naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe. Jjukira nti nate ye yagaba obutuukirivu. Kale bw'aba agambye noonya obutuukirivu bwe, indirectly noonya bunoonya ye. Ebigambo eby'olunyiriri olwo oluyimba 2:54 kwe lwazimbirwa. Oluyimba 2:54 kwe lwazimbirwa. Oluyimba olwo olw'2:54 ate nga tugenda okwetooloolerako olwaleero. Oluyimba 2:54. Temusokanga kunoonya ssanyu na bugagga wansi, na kwesiima kwa mubiri birigwa. Temusokanga kunoonya bwami bwansi na kitiibwa, olibolyawo amangu ago n'ebigwa. Temusokanga kunoonya bisusunku na birerya ebitali bya Katonda birigwa. Mwe musookenga okunoonya bwakabaka bwa Katonda, ekisa kye ky'ekitalo tekigwa. Mwe musookenga okunoonya obulokozi bw'abantu, mubaleete eri Yesu. Tebugwa. Ebyo bye muba munoonya muliweebwa bye yagamba, muliweebwa eby'omu ggulu. Tebigwawo. Nti abooluganda, oluyimba ekitundu ekisooka kiikyo kitugamba nti temusookanga kunoonya ssanyu na bugagga bwaki bwansi, na kwesiima okwo okw'omubiri. Waliwo oluusi omuntu lw'ogenda okuba ng'otambula naye nga gw'olaba ebikuwa essanyu, ebikuwa essuubi, byebyo ensi byekola ki? Byeyagala, byekuteereddewo. Mu ebyo byonna byonna waliwo ebireetera omubiri okwesiima. Abooluganda, muyinza okumenyerako ebimu. Ng'omuntu bw'abanga alina ekyo mu mubiri awulira nga ensimbi oli bw'aba talina nsimbi emirembe tewaba, ne bwe ziba nga weeziri. Ate bw'ojja n'okwata ku zize nga yaba takusuubira kuzikwatako, n'olwo nawe lutalo. Kirala kiki? Essimu. N'amasimu nawo galina be gamalako. Nti waliwo kategore ng'eyo yeefugibwa ki? Efugibwa ssimu. Ekirala ebifugo omubiri. Abakyala, abakazi, nabo nga banga munange tebaliwo. Omuntu emirembe gikola ki? Gimubulira ddala, giggwawo. Ekirala nga tannanywako. Ye ogugwe gutambula ayina kakoze eki, kataddewo. Ayina kataddewo. So waliwo ebintu bingi nga byo bw'oba nga byekkaanyizza byo bisanyusa omubiri.
naye ate ebyo ebisanyusa omubiri ate munnange bikoma wano wa ku nsi. So bwe biba nga bikoma wano ku nsi kitegeeza owooluganda wettanidde ebyo ebintu ebiggwawo. Bwe liba ssanyu ery'ensi likoma wa wano. Kasita osanyusa omubiri bwe guba gumaze okusanyuka munnange nga biggwa. Waliwo be nabadde njogerako nab'eggulo babadde baana mu schools ministry ewaffe ku Scoris. Ng'amagamba kyangu nnyo okubanga eka mulina emmotoka nnya naye munnange Mukama bw'akuyita tebakuteeka na mu mmotoka wadde n'emu. Zonna zisigala wa? Zisigala awo. Tebasobola na kugamba bambi tumuwe eri gy'abadde ayagala ennyo oba tumuwe nedda. Bo banoonya bunoonya kagoye k'ogenda kwambala ogende. Obaviire. Kamu. Obaviire. Basobole okusigala nga beeyagaliramu ebyo Katonda byakoze eki byakukozesezza okubateerawo. Basobole okwenyumiriza mu ebyo. Saba oluganda bino ebyensi ebitumalamu bwe tuba nga tunoonyeza bwakabaka bwa Katonda obutuukirivu bwa Katonda tubireka wano. Tebiina gye bitutwala. Saba obikkula Matayo 5 olunyiriri olw'omukaaga n'olwabiri. Matayo 5 olunyiriri lwa mukaaga n'olwabiri. Matayo sura 5 olunyiriri lwa mukaaga n'olwabiri. Atugamba olunyiriri lw'okutaano Matayo sura 5 atugamba nti balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu kubanga abo balikusibwa. Nti abooluganda mu kisiibo kino kale enjala keekulume naye ng'ekuluma lwakubanga onoonya kudda eryani? Kudda eri Mukama. Nti ekiseera kino weekebere neeyisaayo nga bwefaanana olabe oba ddala nga bw'oli bw'otyo bw'oteekeddwa okukola ki? Okubeera mu maaso ga Katonda. Bwe bwanga si bw'otyo bw'oteekeddwa okuba weenenye okkirize akulongoose akufuule omuntu ow'enjawulo. Kale agamba nti enjala bw'eba ekuluma naye ng'ekuluma lwakunoonya butuukirivu weesuneko kubanga oli wa muwendo mu maaso gani? Mu maaso ga Mukama. Era owooluganda ng'osiiba manya ekituufu ky'oteekeddwa okukola nti mu kisiibo tunoonya bunoonya Katonda. Kyokka bw'oba waakunoonya Katonda ogenda kusoma ebyawandiikibwa, ogenda kusaba, ogenda kufuna obudde obutuula ebbali and you meditate about your life. Gwe kennyini ofumiitirize ku ntambula yo ku ebyo by'obadde oyogera ddala obadde empeereza gy'oweerezaamu obadde oweereza Katonda oba obadde ojagala kulabibwa bulabibwa kweraga bwerazi. Kikuyamba okudda eri Katonda kubanga ate byonna by'okola kyangu nnyo okuba ng'olowooza nti nno oweereza ofuna mukisa kumbe weekuŋŋaanyiza kikolimo kubanga by'okola tobikola nga Katonda bw'akola ki? Bw'ayagala era nga bw'ayagala tutambule. Kale abooluganda biri ebintu bibiri nti nga tuweereza Katonda omubiri gwaffe gulina kuba gwa Katonda. Lwe luyimba olw'ebisatu. Omubiri gwaffe gulina kuba gwani? Gwa Katonda. Oluyimba olwo lw'ebisatu nti bw'oba ate omuwa omubiri tolekaayo mwoyo. Byonna bigendera wamu. Omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe newayo nga sadaka omuliro guje. Omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe newayo nga sadaka omuliro guje. Yesu omulokozi nesiga erinnya lyo era nga bwe wagamba kibeere bwe kityo. Omwoyo
Tole bitundu byange byewajja mu nvuba nwanenga ne Setaani n'okumuwangula omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe newayonga sadaka omuliro gujje. Nti owooluganda ogenda kuwaayo omubiri gwo n'omwoyo bw'oba waakubeera ng'ogenda kuweereza ani? Mukama. Olina okuba nga owaddeyo omwoyo gwo era bw'oba nga onoonya ye ng'onoonya butuukirivu bwe kitegeeza olina okussaayo omwoyo olabe nti nno buli kimu ekikyo ddala kikye. Bwe kiba nga buli kimu kikye ky'olina ojja kumuweereza by'oyiweereza naye nga bimusanyusa. Jjukira nti nno mu kuweereza kwaffe mulimu n'okuwaayo. Osobola okuwaayo ng'olowooza nti nno oweereza naye nga munnanga okola bibyo nga Katonda tebikola ki? Tebimusanyusa kubanga asiima nnyo oyo amuwa yenna nga amusinziza mu mazima ne mu mwoyo. Kubanga bw'obanga towaddeeyo mwoyo kitegeeza okusinzaako kyokka nga ate mu kusinzaako mwe muli okuwaayo. The sacrifices offertories na biki kitegeeza oba omala budde. Ne bw'onoosaba naye ng'omwoyo gwo gugwo ggwe nga ggwe ewa Katonda nga teguliiwo omala budde owooluganda. So kiba kirungi nnyo nti nno bwe tuba nga tuli mu kiseera kino ng'ekyekisiibo omuntu ofumiitirize ku ntambula yo. Owange otambula otya? Katonda omutegedde? Bw'oba tonaba kumutegeera gw'atanaba kwatula bulokozi n'oyatula ki? Obulokozi. Naye ate yesebu nga bo bazze naye nga bo bazze mubiri. Olina otuuka mu kyaki ne mulaba omuntu ng'atudde mu kyaki naye nga ye omutaliiwo. Omuntu w'omunda nga takola ki? Gataliiwo. Oluusi n'abeeraawo nga yazze oba oli awo nga mugundi mu saaviisi omwo mwaweereza n'obusimu ate ataaganya abalala abazze okukola ki? Okusaba. Nti owooluganda bingi nnyo by'oyinza okuba nga obadde okola mu kkanisa naye kino ekiseera kyakwefumiitiriza. Kwebuuza ddala mbadde mbikola ntya? Ntera kubiraba eyo, nali mbiraba eyo mugundi mu bayimbi. Ekiseera bwe naddala abayimbisa bw'abanga si ssaawa ya kuyimba ye omuyimbisa ng'afuluma ng'amuliramu ebweru bwe balanga oluyimba ng'akola ki? N'abakubi b'ennanga. Nze mbadde nkimanyi naye bwe kuba kubuulira njiri ye abeera bweru. Bw'aba basoma bitundu abeera bweru. Bwe balanga oluyimba ng'akomawo n'omuyimbisa naye ng'akola ki? Owange wazze kukulembera abantu mu kusinza Katonda. Bw'obanga gwe wazze okukulembera abantu tomanyi kyakuleese olowooza Katonda saddaaka yagisiima. Naye weefudde akulembera ki? Abooluganda kiseera kyakwefumiitiriza. Ogambye mbadde mpeereza Katonda naye mbadde nkola kyenkola nga ddala kikola mu butuufu bwakyo. Kyangu nnyo okuba nga weekuŋŋaanyiriza bisiraani kansezi kukolimirwa. Waliwo social media kuno nti yasindiseeko akantu nga omuwala omu yabadde akomplaininga wa pasita nti pasita oba obuulira abantu babeera beebase abantu babeera basumagidde abantu babeera ku masimu gaabwe. N'amugamba yiyi lwaki kiri bwe kityo? Kati ku Sande n'agamba nze sikomawo. N'agamba nedda mpayo omukisa gumu okomewo. Bwe yakomyewo n'amugamba kati kwata ekikopo kino kyabaddemu amazzi weetooloola ekkanisa eno emirundi emeka? 2. Neefuba okulaba nga tekukwako ttondo na limu. N'akyetooloola n'akomawo ng'ekikopo kijjudde. N'amugamba naye olowooza lwaki amazzi gano tegayiise? Nti mbadde neegendereza nga ebirowoozo byange byonna biri ku ki? Nga ntaddeyo omwoyo gwange. N'amugamba nti kati nno wabadde ogamba nti abantu babeera beebase naye ggwe tofa kubali abeebase, ggwe waayo omwoyo gwo kujja kukola ki? Naye kati ebirowoozo byo obadde obissa kubali abeebaka
So tugenda ne tujja mu kanisa nawe ebirowoozo bino obiteeka ku bantu abantu abalala abazze n'ofiirwa n'ovaamu ng'oba oluusi okaze n'okukala nedda ng'oluusi okaze n'okusingawo oyinza okuba nga wazze ng'oli kalekaleko naye olw'okubanga weemulugunyizza nawe tutaddeyo ogenda okuvaawo ng'obusungu olina okyaye gundi kyokka buli lwokyawo obosse nga byokoze ebibi mu maaso ga Katonda biki bingi. Abooluganda Mukama atubeere tusseeyo omwoyo tuli mu kiseera kyakwezza bujja nti agambye nti kale oweereddwa omukisa enjala ng'ekoze eki ng'ekuluma naye ng'ekulumira lwakunoonya ki butuukirivu. Olunyi olwabiri ssebo sijjukira oba walusomye olunyi olwabiri Matayo sura 5 olunyi lwa 20 agamba nti kubanga mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butaasingenga butuukirivu bw'abawandiisi n'abafalisaayo temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omuggulu. Jjukira nti no abawandiisi those were the scribes abaawandiika baali basomye nnyo kyokka ate n'abafalisaayo baali bantu baki bayivu nga bamanyi n'obugagga nabwo nga baki bagagga nga bintu babirina munnange. Agamba obutuukirivu bwe butaasinge abo. Jjukira oli ayinza okulowooza nti nno okuba ne ssente oba okuwaayo kyeki bwe butuukirivu nedda kubanga kino kiriko okwekebera omutima olabe oba ddala byokola Katonda byakola ki byawulagira. Kale ng'owooluganda tuyita mu kiseera kino eky'ekisiibo kya muwendo nnyo oddemu weekebere. Tugambye bw'owaayo omwoyo omubiri nagwo gutambulira wamu. Biki ebitambula n'omubiri? Oluyimba 10:18 oluyimba 10:18 oluyimba 10:18 natwongera obuvumitiriza ku ebyo ebitambulira awamu naki n'omubiri. Twala obulamu bwange obufugire ddala ebiro bye ndimala bibe byakukusinza. Twala emikono gyange okukuweerezanga twala ebigere byange tambulirenga mu ggwe. Twala eddoboozi lyange nkutendereze Yesu. Twala n'emimwa gyange gibulirenga enjiri. Twala n'ebyendowooza ndowoozenga by'osiima. Twala omutima gwange bulijjo gukumenga. Twala bye nnina byonna byonna bibyo si byange. Twala magezi gange gakozese by'osiima. Twala okwagala kwange twala nzenna nga bwe ndi. Yesu ntwalire ddala mirembe n'emirembe. Nti abooluganda Katonda ng'ayogera ku bulamu bwo obanga nawe oyogera ku bulamu bw'owaayo eri Katonda, gwe olimu birowoozo, olina emikono, olina ebigere, ekyewuunyisa n'eddoboozi mweriri.
nti n'eddoboozi kitundutundu ku bulamu bwo so bw'aba atwala bw'aba waakukozesa n'eddoboozi lyo alina okukola ki okulikozesa bw'aba waakulikozesa tegeeza byokka byokka ebya Katonda bye bifuluma okuva mu ggwe teriyo birala birina kukola ki kufuluma ebya Katonda byokka byokka bye basuubira okuwulira agambye nti twala n'ebyendowooza ekitegeeza n'ebirowoozo birina kuba byani bya Katonda twala omutima gwange twala bye nnina byonna kitegeeza abaana b'olina ennyumba gy'olina emmotoka gy'olina ssente z'olina amataka g'olina ebyobugagga byonna by'olina jjukira byonna si bibyo byagambye nti Mukama byonna twala bisobola okukola ki okukuweerezanga surprisingly munnange n'amagezi naye bwe gabanga amagezi aga Katonda getwetaaga gaba ga mirembe bw'onooba osomye mu Yakobo 3:13 okutuuka 18 amagezi agava ewa Katonda ga mirembe mawulize. Abooluganda tulina emputtu tulina empaka mu kkanisa teri musumba teri mubuuliza ajja n'amala gakukyusakyusa ku by'olina kukola nga naawe olina amagezi tekisoboka naye ate jjukira nti nno agava ewa Katonda mawulize eteeza bwe gabanga mawulize kitegeeza n'obukulembeze bwonna Katonda bw'aba ataddewo olina okubuuliriza olina okussaayo omwoyo ku bye bukugamba okussa mu ki mu nkola kubanga Katonda ye yeerondera balonze n'abateekawo okulaba nti ekkanisa ye egenda mu ki egenda mu maaso naye ennaku zino n'abalala abalina amagezi kati nga bannaffe abayingira mu laboratories ate batandise kuyiiya ndwadde zitta bantu baani ba Katonda baboogereko oli gundi yeyayiiya akalwadde ka gundi oli yeyayiiya ka COVID-19 oli yeyayiiya kali munnange nga femu gye bakola ki gye bagijje Mukama atubeera amagezi g'atuwadde tugakozese olw'okuweereza ye nditwala okwagala kwange ntwala nzenna nga bwenkola ki nga bwendi etegeeza nti nno n'engoye zo engoye buli kimu byonna birina kuweereza ani birina kuweereza Katonda. Abooluganda Mukama atubeere nga tuyita mu kiseera kino eky'ekisiibo tukkirize atutwalire ddala bw'anaatutwala ajja kutufuga ajja kutufuula abantu ab'enjawulo ate tulyoke tubeerewo nga tusobola okuggyayo ekitiibwa kyani ekitiibwa kya Katonda. Nawe ng'oweereza naye ate nga mu kuweerezaako osobola n'okwagazisa abalala okuweereza kubanga bangi nnyo tuweereza naye ate tutamisizza abalala bangi nnyo abaagala okujja okuweereza Katonda kubanga enneeyisa yaffe y'ey'ensi aye nojja ne weewaanira mu kkanisa ebyensi obireese eno naye ate nojja ne weewaanira wa eno mu kkanisa naye ate nga oli kubaweereza ba Katonda. Abooluganda Mukama atubeere twekebere lwakubanga bw'osobye mu Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olw'omunaana n'okweyongera paka 14 agamba munnange ne bw'aba nga abonereza tatusasudde ng'ebikolwa byaffe bebikola ki bwe biri eteeza nti nno n'abagwanidde oba okulyawo okufa tebannaba kukola ki ate si lw'osooza si lw'ovuma abantu nti ofa nedda kubanga ye wakisa atuwaayo n'ekiseera ekyokwezza obugi eky'okweddaabulula kale nga tuyita mu kiseera kino eky'ekisiibo abooluganda kibeere ekiseera kyo kibeere ekiseera kyange ffenna ekyokwekebera tulyoke tuweereze Katonda nga tusobola okwagazisa abalala nabo okukola ki okumuweereza ate n'okutuukiriza bye balina okutuukiriza. Oluyimba olwo twayimbye 2:54 ekitundu ekyokubiri waliwo ebigambo bino nti temusookanga kunoonya bwami bwansi na kitiibwa. Jjukira bali twayogedde ku by'omubiri naye mu by'omubiri mulimu naki n'ebitiibwa ebiri mu nsi kati ebitiibwa ebyo ebiri mu nsi nabyo birina engeri gye bitujje ku Katonda ebirina engeri gye bitulemesezza okulaba notufokasinga ku buyinza the sovereignty of God n'ebyo byasobola okukola mu bulamu bwaffe era tubuusiza nnyo amaanyi gaani amaanyi ga Katonda nti oliba oli awo amangu ago nebiggwawo amangu ago gegaluwa. Abooluganda buli kadakiika Katonda kakuwa twongera kusembera gyakola ki gyali etegeeza nti nno bw'obanga omanyi nti nno n'ekiseera ky'olina wano ku nsi kitono olwana okunoonya Yesu sasira ati obeera ddala awamu naye. Oluyimba olwo 2:31
lwongera obutukakasa abooluganda nga bwe tuteekeddwa okutunuulira ye yekka olwo nno alyoka atunyweze tuyite mu nsi eno nga tumanyi nti nno byonna byonna yagenda okutuwanguza yagenda okutuyisa. Oluyimba 2:31 awamu ne Yesu emirembe gyonna bwe bulamu bwange nnyini bwe yampa wabuwa wansi nimuyise Yesu nga taliwo buli lunaku lwemala bansembedde gyali gy'abeera kitange gye ndibeera nange nefaanana okulabayo olw'okukkiriza ndyoka nkaba nnyo kutuukayo mangu bwe busika bwange bonna abeesiga Yesu ate nga wambuze ng'ejjiba lyanduwa bwe lyadiŋŋana ku mazzi nange bwe mba bwe ntyo nayo oluvannyuma omusana gwaka bwe ntyo bwe nsanyuka nnyini nga ndabyeyo nate ennaku si nnyingi kwalijjira Yesu okututwala ewuwe gy'atulongoseza kyenvudde njaguza essanyu linzise Yesu awamu ne Yesu emirembe gyonna. Nti abooluganda ennaku si nnyingi kwalikola ki kwalijjira naye ekimuleeta kutwala bantu kusala musango olwo alyoka ayawula embuzi muki ku ndiga ekitegeeza nti nno olw'okubanga tumanyina okumanya nti nno olunaku lwalijjirako terumanyiddwa najja kujjanga muki nga mubbi tojja kumanya lwajjirako kale ng'otegedde nti nno buli lunaku lw'omala oyongera kusemberera Yesu oba oyongera kusemberera lunaku luli oluggo olusemberayo ddala olugana ensonga lwaki you count every second you have n'otagizannyiramu kubanga oliba oli awo mangu ago ne biggwawo kubanga ye alina appointment yaffe surprisingly ne disappointment yakola ki yagirina kale gwe bwobanga otegedde nti tetuganye wakisa naye ate akwagala otereeze yensonga lwaki wandirwanye obutayita mu kisiibo kino nga tutereezezza oluganda kusigala nga bakubalira mu bantu Katonda batamanyi batategeera kubanga ekisa kye kikyaliwo kale munoonye ng'akyayinzika okukola ki okulabika kubanga ekiseera kijja anytime temusookanga kunoonya bisusunku na birerya ebitali byani ebitali bya Katonda. Abooluganda byonna byonna betulwana byonna betululunkanira ebyensi eno bisusunku birerya meaning nti empewo bweba ebifuuyeeko bweti bwe bisaasaana bwe biti tomanya na gye bikoze eki gye biraze tomanya gye bikutte
kale nga tutambula kiba kirungi nnyo omuntu n'olowooza ku luyimba olwo 256 nti ayi Yesu ow'ekisa gwe bulamu bw'abantu omutonzi wa byonna otuwulire nti ng'otambula ng'ola nti bikumazeeko emirembe ekisa kiri wani wa Katonda. Gwe musabe busabi mutegeeze ye waateekeddwa okuwa ekisa kye ajja kukikuwa takodowalira kubanga amanyi nti nno tuli bantu abaabula naye ng'ate mu kubula atwagala tudde gy'ali tusobole okukola by'ayagala. Oluyimba 256. Ayi Yesu ow'ekisa gwe bulamu bw'abantu omutonzi wa byonna otunuulire ebibi bwe byabunya ku bantu bonna okufa gwe yababolokola otusonyiwe gwe yalinnya mu ggulu kuli obwakabaka bwo Mukama w'abakama otuwulire gw'olikomawo nate okusala omusango gw'abalamu n'abafu otulokole. Nti owooluganda bino ebyensi ebirerya bye twekuŋŋaanyirizaako byonna byonna ebyebisungu bye twekuŋŋaanyirizaako empewo nga tennaba kubifuuwa bibulire awo. Noonya Katonda, noonya ekisa kya Katonda owooluganda kubanga ekisa kya Katonda bwe kibanga weekiri kijja kukulokola. Ti newankubadde ebibi byabunya ku bantu bonna okufa jjukira nti nno tufa kaakano olw'ekibi ekyaliwo ku ntandikwa. Gwe eyabalokola otusonyiwe ye wa kisa owooluganda era ajja kukusonyiwa. Gwe kasita osalawo okudda gy'akola ki gy'ali. Naye ekibuuzo ekibaawo owange gwe wabulirawa nti mu nsomo mwagenda bingi nnyo by'obakanye nabyo eby'omubiri oluyimba 255 bingi nnyo by'obakanye nabyo ebikumazeewo mwe muli ssente olowooza awatali ssente sisobola kubeerawo awatali kiri sisobola kukola bwe nti n'amaka tegasobola kubeerawo maidiya gye bali abaddeyo kubanga Katonda ayimiridde nabo. Katonda bw'ayimirira n'abantu be munnange basobola n'okukola abalala bye batasuubira kukola. Kale ng'otambula olw'okubanga tomanyi kitiibwa kya Katonda tomala googerayogera bamuyita samwasamwa tosamwasamwa na bigambo. Bw'obanga tomanyi Katonda by'asobola kukola please tobuza balala kubanga osobola okufuuka the stumbling block, the barricade oba bakiyita batya omuziziko eri abantu okulaba Kristo okulaba Katonda. Katonda akubeere mu kisiibo kino weebuuze bameka b'obeereddwa omuziziko b'olemesezza okulaba Katonda naye ate naawe akubeere bw'onoomulaba kale olyoka oggulirewo abalala. Olugyo oluyimba 255 Munsi y'abagenyi gye wagenda gwe wulira eddoboozi likuyita komawo mutambuze komawo mangu gwe wakyamira ddala naye jangu enjala ey'omwoyo ekuluma nnyo tolina mukwano oli muyi koma
wachamira ddala naye jangu. Ebibi byo byonna lekera ddala, gye ndi kyekitiibwa n'essanyu nnyo. Komawo mutambuze, komawo mangu, gwe wachamira ddala naye jangu. Oluggi luggule, okyali wange, tojja kugobebwa sikunyome. Komawo mutambuze, komawo mangu, gwe wachamira ddala naye jangu. Byonna bye wakola nakusonyiwa, nawaayo obulamu n'embiriwa. Komawo mutambuze, komawo mangu, gwe wachamira ddala naye jangu. Laba emmeeza yange etegekeddwa, jangu nakulisa nza kwagala. Komawo mutambuze, komawo mangu, gwe wachamira ddala naye jangu. Nti abooluganda ebyensi biyinza okuba nga bikumazeewo era nga bikututte era nga gw'olowooza byonna bye weetaaga biri luddawa eyo. Agambye oluggi lukyali luggule owooluganda. Komawo eri Katonda, oluggi lukyali luki? Gwe kwekuba bwekuba omutima, jjukira oluyimba nti laba nnyimiridde w'oli nga nkonkona. Gwe olina kukkiriza bukkiriza, bw'abanga akonkonye kkiriza akole ki? Ayingire. Muggulire waayingire. Bw'anaayingira agenda kukufuula omuntu ow'enjawulo. Naawe otambule nga naawe weetya, si bwe kiba? Naawe ng'okola ki? Nga weetya, kubanga by'okola tobyerabangako ng'okola ki? Ng'obikola. Kale Katonda abooluganda ekyo kyajja okutukolera. Agambye byonna bye wakola nakusonyiwa, naye ekikusonyiya kiki? Oluyimba 184, oluyimba 184 lwe tuba tumaliriza nalwo. Oluyimba 184 ekitundu ekyo ekyokuna, ekitundu ekyokuna kirina ebigambo bino nti ebibi byansonyiyibwa n'ebbanja lyange lyaggwa lwe nakukkiriza ggwe. Ekitegeeza nti nno olw'okkiriza Kristo ebibi bisonyiyibwa, n'ebyo by'obadde olowooza ogamba ye naye nze omwonoonyi bw'ati, Katonda n'amuwaaki n'ansonyiwa. Ebbanja lyo lisasulibwa by only accepting him as Lord and Savior. Era kasita omukkiriza oluganda manya nti no babuwumbi mumeka oba mmeka asasudde. Teweeraliikira kintu kiki kyonna. Oluyimba olwo 184 nga tuwumbawumbamu obubaka obwaleero. Yesu omulokozi yafiirira ku muti
nanzijako ebibi, Yesu mulokozi wange. Gunsinze so sirina butukirivu bwonna, naye gwe wamfirira, Yesu mulokozi wange. Obutukuvu bwange bwonna nzinanjerere, kyenabanga nkwesiga, Yesu mulokozi wange. Ebibi byansonyiwa, n'ebbanja lyange lyaggwa, lwenakukiriza gwe, Yesu mulokozi wange. Omberenga bulijjo ntambule mu kkubo lyo, nkwatenga amateeka go, Yesu mulokozi wange.